we bow in adoration and stand in reverent awe. Show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation. Weewaawo abatulaba era abatuwuliriza Mukama yebazibwe. Mukama yebale kubakuuma abali oludda eyo. Mukama yebale kubalabirira. Mu Samwiri essuula ey'omusanvu 12 wagamba nti Ebenezeri n'okutuusa leero Mukama atubedde. Omwanjuzi wa programu eno muweereza wa bulijjo Henry Herbert Kasule, omubulizi okuva mu Capital Matters Church mu Busabadinkoni ow'Emmengo ate mu bulabirizi obw'Namirembe. Omulamwa gwa wiiki Reverend Mary Wooma yali ku programu wiiki eno tugiyita wiiki Reverend Mary Wooma. N'omulamwa manya kyoyagala ate kiremereko. Dira Bayibuli yo giteke ku mmeeza. Leta katabo kateke ku mmeeza. Peni buli kyagenda okuyitamu wano ng'owandiika kubanga bikuyamba gwe mulamu bwo obw'omu maaso obw'omwoyo ate n'obw'omubiri. Musumba Mukama waffe yebaziwe. Mukama yebaziwe. Mukoddomi wange twagala kwebaza Katonda nate bw'atusinkanyiza nga tuli balamu. Ate twagala kulamusa mu abatulaba eyo Katonda yebaziwe olwa gwatulaba era nga utuwuliriza programu eno. Ate twagala kwebaza wiiki namba tubadde nga tutambulira mu byawandiikibwa. Weebale gwatugoberedde wiiki eno yonna gye tumaze nga tugabana ebigambo bino. Kale nno tukkiriza nti waliwo Katonda kyakoze mu ggwe. Era tugenda mu maaso n'okuba nga tugabana ebyawandiikibwa bino okutuukira ddala ku lunaku lwa Sande. Twebaza olw'enteekateeka, twebaza abakadde baffe abatulungamya mu nteekateeka eno, management yonna ya Delta TV, ate twebaza n'abo abatuteekamu ensimbi okulaba nga obuweereza buno bukutuukako awo. Naye nga tetwerabidde omukubiriza waffe omwami Gasta Lule Ntake okuba nti natuwagira mu buweereza buno bukutuukeko awo wooli mu ddiiro lyo ku mulimo gwo. Kale no twagala kumwebaza nnyo kubanga atukoze bulungi okuba nti enjiri ya Kristo abantu ebasisinkana era ebatuukako awo. Omanyi waliwo ekintu kimu sebo muko kye njagadde okwogerako nti si buli bantu bonna abasobola okuteeka ensimbi mu programu z'enjiri. Abantu bangi Katonda nga abaazise by'abaazise naye enjiri ng'ejja luvannyuma. Kakati bw'olaba nga waliwo munno Katonda gwakutteko n'amanya nti byonna bye nnina si ku bwange naye ku bw'oyo. N'aga nti kakati nze nnyinza kumuddiza ntya kamuddize nga nteekamu enjiri ebune. Omanyi teri kisanyusa ng'abayala babuulirwa enjiri y'essuubi era nga n'abo babuulirwa enjiri y'essuubi. Omuntu n'abeeraawo nga alina essuubi eppya. Ekintu ekisingira ddala okuba ekibi ye muntu aweddemu essuubi. Muntu aweddemu essuubi aba muntu muzibu nnyo. Kale nno essuubi nga likuweddemu aba muntu muzibu nnyo. Tebava bamuvuma ti hopeless. Talina ssuubi n'akatono. Kwegamba oyo aba muzibu. Naye olaba munnaaga nti leka ne bannange bafune essuubi eddamu. Ekyo tukitwala nga si kyakuzannya naye kyakwebaliza Mukama. Kale twagala kwebaza bakadde baffe abo abatukoze obulungi obutenkanika. Katonda yeebazibwe. Olwaleero twagala tutandikire oba oli awe twakomye olunaku lwajjo. Twebaza nti kati twaweebwa wiiki namba era buli wiiki tujja tutunuulire emiramwa nga gijja gigoberegana. Kwegamba oleme kubula gwali eyo oleme kubula naye obeere ng'otugoberera bulungi nga tobuze mu ngeri emu oba endala. Jjo twabadde ku kigambo ky'okwekkiriranya. Tebeerabira twasooka eri mu kuva essuula y'e10. Ne tulaba Musa nga yamanyi kyayagala kubanga tuli ku mulamu ogga nti manya kyoyagala ate okiremereko. Ne tujja mweseza essuula ey'okutaano. Kakali essuula eyo ng'etulaga nti Yeseza yagenda okuyingira mu kusiiba nga ayina ekigendererwa. Kwegamba omuntu amanyi kyayagala ate aba n'ekigendererwa. Ate n'atawugulibwa kubanga teyawugulibwa kuva ku kigendererwa kye. Era mu ssuula twalaba nti omulabo oluusi atuleetera ebintu ebitali byo ebitujja ku kigendererwa ky'okusaba kwaffe. Kwegamba obadde olina tageti gy'ogendedde oba ky'osabira
ng'oli focus kwekyosabira omulabe n'abaawo ekinene kyaleetawo ekikulowoozesa nti kakati ndowooza ekyo kye nnina okugoberera ekyo twakiraba mu Eseza essuula eri ey'okutaano nga ye teyava ku mulamwa neyasigala ali focused ku ekyo kyakola ki kyasabira ate nno olunaku lwajjo kubanga awo twabuukamu kaawo olwa programu ezaaliwo mu ggwanga Deltas yali ettuusaako naye olunaku lwajjo ate ne tulaba ekigambo ekyo twali tukiraba mu Daniel 3 abasajja bano abasatu nga bayimiridde nga tebekkiriranya na mulabe kubanga bamanya kyebakola kibagala katugala nga tulaba nti omuntu amanyi ayina kyoyagala toteekeddwa kubanga wekkiriranya newebanga mbeera nzibweze oyina okugigumira n'olemerako kubanga tugamba manya kyoyagala era okiremereko bo balemerako ku ekyo kye baagala era tulaba nga Mukama waffe yabeegattako olunaku lwaleero njagadde tutunuulire nga tuva mu kwekkiriranya kiki ekirala ekitujja ku ekyo kye twagala kiki mulamu wakyo omulala gwendaba nga gutukuba oyina kyoyagala naye nga waliwo gwe kolabanga akantu akatono naye nga kakukuba kyekigambo ky'okwemulugunya complaining against God okwemulugunya kigambo kigazi okwemulugunya kigambo kya bulabe nnyo okwemulugunya tugenda kulaba bwe kyassa n'abantu Katonda nassa n'obusungu bwe natta olw'okwemulugunya ffe tulowooza nti Katonda ajja kutta benzi Katonda ajja kutta basamize buka Katonda atta mu mateeka eri 10 ng'etugavuga naye waliwo ekibi ekyassa abaana ba Isirayiri kyali ekibi eki ebirala yabisonyiwanga naga nti be bantu naye bwe baatuuka ku kigambo ekiyitibwa okwemulugunya basebo ne banyabo omulembe gwonna ne guzikirira lwa kigambo kyolabanga ekitono era kyolabanga ekiwewuka ekyokwemulugunya tugenda kulaba ekigambo kino kiyinza kukuziyiza kitya okubaako wootuuka njagala tugenda kusoma Bayibuli njayo ekitabo ebayibuli yaawo tugenda kusoma mu Kubala essuula e14 naye tujja kutandikira ku lunyiriri 26 okubala essuula e14 olunyiriri 26 tugenda kukkako naye era tujja gendako ne mu Kubala eri mu Kubala 11 naawala tujja kubanga tutambula mu ngeri emu oba endala naye katusoma abatulaba wagamba bwe wati era abatuuliriza bagamba bwe wati mbaddiramu nti ekitabo kya Musa ekiyitibwa Okubala essuula e14 okutandikira ku lunyiriri 26 Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti ndituusaawa okugumiikiriza ekibiina kino ekibi abanneemulugunyizza mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe banneemulugunyizza bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama mazima nga bwe mwogedde mpulidde era bwe ntyo bwe naabakola emirembe gyammwe girigwa mu ddungu muno emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno n'abo bonna abaabalibwa ku mmwe ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali abaali bawezezza emyaka 2 n'okusingawo abanneemulugunyizza mazima temulituuka mu nsi gye nabalayirira okubatuuzaamu okuggyako Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuuni naye abaana bammwe abato be mugambye okuba omunyago abo ndibayingiza mu nsi gye mugaanyi ne batuula omwo naye mmwe emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno n'abaana bammwe balibungeetera mu ddungu emyaka 40 nga babonaabona olw'obutali bwesigwa bwammwe okutuusa lwe mulifiira mu ddungu ne muggwaawo. Olwa 34 ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwali ze mwaketteramu ensi z'ennaku 40 buli lunaku ndufudde omwaka bwe munaabangako bwe mutyo obutali butuukirivu bwammwe okumala emyaka 40 era mulijjukira bye nabagamba. Olwa 35 nze Mukama njogedde
amazima ndikola bwe nti ekibiina kino kyonna ekibi ekikuŋŋaaniddeko okunjeemera mu ddungu muno mwe balizikiririra era mwe balifiira. Haleluya. Amen. Twagala kwebaza gwe atulaba, Katonda yeebazibwe. Tutunuulira ku kigambo kino, mujjukire omulamwa gwaffe temuguvaako. Ebintu bino byonna tubireeta naye nga bitambulira ku mulamwa guli. Manya ky'oyagala ate kiremereko. Mu kumanya ky'oyagala tuzze tulaba emitwe egyaki egy'enjawulo. Naye ate waliwo omutwe guno ogw'okwemulugunya. Emirundi egisinga obungi twandibadde era abantu abamu tuyinza okuba nga abategeera kye twagala. Naye olw'okubanga kye twagala kirwawo okujja, awo ne wayingirawo embeera eyokola ki ey'okwemulugunya. Kubanga tulina amaaso gaffe n'obulamu bwaffe kwe tusimbya ekintu kye tutaddeko amaaso gaffe, ekyo kye twagala. Naye akabaate ne kajja nga kiruddewo okutuuka. Kakati buli we kirwawo okutuuka waleerawo ekigambo ekijja mu mutima gw'omuntu ne mu bulamu bw'omuntu eky'okwemulugunya. Kyokka ate kiruddewo okutuuka n'olaba ye munno ng'ate yakifunye mu ngeri ey'obwangu. Oba okiraba. Kakati nsabidde emmotoka eruddewo okutuuka. Kyokka ate ndaba munnange gwe nkola naye mu ngeri ey'obwangu nga seebuuze na kwebuuza yagiggyeewa yagifunye mu ngeri ya bwangu. Bw'amala okugifuna mu ngeri y'obwangu, nze munda munze ntandika engeri y'okola ki ey'okwemulugunya. Ekyokubiri, waliwo ekigambo kino ekijjira. Ekigambo kino ekyokwemulugunya kijja nnyo mu ngeri omuntu nga yeerabidde olugendo Katonda lwamutambuza. Abadde alina olugendo lwatambula, naye Katonda n'ayimirira naye wakati mu lugendo. Kakati bw'amala okuyimirira naye mu lugendo, ebyo Katonda byamuyisizaamu n'abanga abiteeka emabega, n'atunuulira bino Katonda by'atannakola. Kyakabi nnyo okwerabira ebyo Katonda byakuyisizaamu mu lugendo, n'obyerabira kyokka n'oteeka amaaso ku ebyo by'atannakola ki by'atannakola. Ekyo kireeta okwemulugunya, kubanga abaana ba Isirayiri beerabira nti mu lugendo lwabwe okuva e Misiri yonna bajja batambula ne Katonda waabwe, naye beemulugunya kumpi emirundi 13 nga bajja batambula ne Katonda we bajja beemulugunya. Naye buli we beemulugunya nga beemulugunyiza Musa naye agenda eri Mukama ne yeebuuza, nkole ntya? Bagenda kunkuba amayinja, nkole ntya? Babano bansobedde, nkole ntya? Bazitoweredde. Buli kimu kyonna nga bajja beemulugunya. Jjukira okwemulugunya okwasooka nti Falawo amaze okubata batuuka ku mugga oba ku nnyanja eyo. Kakati balaba Abamisiri emabega babagoba. Ne bagamba Musa nti Emisiri tewaali ntaana kutuziikamu, olyoka otuleete tufiire wano. Twandisigadde ne tulya wujju. Ate naawe tebannatuuka bakyemulugunya lwano ku nnyanja wano. Balaba mu maaso tebagenda naye mabega tebakola ki? Wano nga bali ku nnyanja balaba Falawo abafunzizza ne baga watugirayo ki? Tewaali ntaana bandi tuziiseeyo nabwe tugenda okufiira. Musa nabagaba ne muyimirire, mugenda kulaba omukono gwa Katonda. Bwe yeebuuza ku Mukama namugamba nedde olina kyokutte kuba ku mazzi ago. Bayibuli eganaaga kubako ne geeyawula ne gakola ebisenge. Ne bayitawo, bwe bamala okuyitawo ne bagenda emitala ne bali okubaga banne Katonda n'atuyisaako ne wano. Ekyo kyokka kyandibadde kibamala okumanya nti Katonda yabakulembera mu lugendo luno. Naye bakyerabiranga buli kyamagero Katonda kyakola bakyerabira mu ngeri ey'obwangu. Abooluganda mu kumanya kye twagala twetaaga nnyo obuteerabira ebyo Katonda byatuyisizaamu wa watutuusizza, ate ne tutunuulira wa gyatulaza wa gyakutwala. Kubanga naawe wootuuse wooyimiridde awo toyimiriddeewo ku bubwo, naye waliwo embala ya Katonda n'omukono gwa Katonda ogubadde wamu naawe mu lugendo lw'otambula. Biki by'owemulugunya gwali eyo? Naye njagala ojja amaaso ku ebyo weemulugunya, ate njagala nnyo otunuulire ebyo Katonda byakkoledde emabega n'okutuuka awo weemulugunyiza kaakano. Bayibuli egamba baatuukako ne Maala. Bw'onooba osoma eri kuva ssula ya 15 amazzi ne gakaayira Maala awo ne gakaawa bagenda kunywa mu mazzi nga galinga mululuuza. Ne bagamba Musa watugirayo ki eri twanywanga amazzi nga n'okuwomagawooma galinga mu ngeri y'otunnyo, kakati biki bino by'otuleetedde? Musa nagakiki Mukama namugamba nti dira buddizi muggo gukonyese mu mazzi. Amazzi ne gafuuka amalongoofu
ne banywa ebyo na byamagero muggo Katonda ajabalaga ajabakolera ne banywa ne batuuka ko nga tebalina mazzi ku luno gali gakawo naye ate waliwe baatuuka nga n'amazzi obuwizi tegaliiwo ne beemulugunya ne baagala omumukuba ne bamuga nti olwazi olwo lwolaba olwo olwazi lusobola okuwa amazzi olwazi mazzi malamu olwo nno bodda eri ate olwazi olwo lutegeeza ani mukama waffe Yesu tikuona bukonyi ku olwazi lubawa amaki amazzi nakuona ku olwazi ne lubawa amazzi ne banywa ebyo na byamagero Katonda ajjabikolera mu lugendo muno abaana ba Isirayiri bategeere nti mu lugendo luno tebali bokka mu lugendo luno wali bayina ali wamu nabo naye ng'ekyo tebakimanyi abooluganda simanyi oba mu kumanya kyoyagala n'okukiremerako omanyi nti nno mu lugendo lw'otambula olukutuusa ku ekyo kyoyagala toli wekka simanyi oba ekyo kitegeera toli wekka waliwo oyo atambula naawe akujja ku siteepu emu n'akutuusa ku siteepu endala naye byonna ebyamagero byonna ebyamagero nga 13 baabikolanga mu maaso g'abantu bano bategeere nti tebali bokka naye nga beemulugunya buli kino ekyagendanga ekyo ne bakyerabira buli kino ekyajjanga ekyo ne bakyerabira ne bafuna ekirala ne bakyerabira bw'otuuka eno mu kubala essuula ye11 ate yenyuma nnyo mu kubala essuula 11 ne balyoka balumba Musa ne bamuga tugira ki Emisiri twatuulanga ku ntamu z'ennyama ne tulya ennyama ebyasava byaliwo ne tulya ennyama naye kati bw'otujja otya ku byoyiringula by'ennyama n'olyoka otuleeta wano awatali nnyama ndowooza oba oli awo balyanga bijanjala oba buyindiyindi kakati bajjukidde naye nga byonna bali mu lugendo bagenda mu nsi ensuubizi bajjukidde ebiyiringula by'ennyama ne bajjukira ne bagana naye kakati ennyama eyo gye twalyanga kakati kiki kino omusajja kyatukoze watugirayo kyeyo Katonda n'agamba Musa anti bakayanira nnyama si nnyama gye bakayanira gwe awuliriza njagala ogende osome kubala 11:17 kubala 11:17 Katonda n'agamba Musa nti ngenda kuliisa anti bakayanidde ennyama ngenda gibaliisa si nnaku 5 si wiiki emu naye ngenda gibaliisa omwezi mulamba nti okutuusa weneebayita mu nnyindo okutuusa ebayibuli egamba okutuusa lweneebayita mu nnyindo amakulu nti ngenda kugibatamya bamanye nti nze Mukama anti beemulugunyiza nnyama byenkoze byonna tebabitegeera babimejalingira ku nnyama kubanga baali ennyama kati baabano bagende kyokka be babatwala waabwe babatwala walungi bayibuli waliwo egamba nti babatwala mu nsekulu kutamba amata n'omubisi gw'enjuki kati babatwala naye be batwala bali mu kwemulugunyiza mu lugendo kyangu nnyo kubanga olugendo luno lukutwala walungi g'omukristaayo atulaba ali eyo ng'olugendo lukutwala walungi naye ng'oli mu kwemulugunya buli kaseera okwemulugunya olugendo lukutwala walungi olusi ku mulimu bakugamba munnange tukwetaaga wano ku ssaawa emu naye buli bw'ozuukuka bwoti notandika okwemulugunya nze n'omulimu guno gunzitoweredde mulimu ki guno gwenkeera essaawa emu ne weerabira nti waliwo abasula nga bakola ne basiiba nga bakola ne weerabira nti waliwo abasulira ddala mu butale balinda emmotoka z'ebirime nga bo basula nayo ku mulimu ngagamba nti bwe nnaagende waka ne neebaka nja kusanga bansuubuddeko ebiki ebirungi kakati kisingako ewaka kaŋŋende naabe nkomewo nze nja kwebakira ddala wano mu katale wano ku mudaala nsobole okulinda emmotoka ezingira ku ssaawa 9 naye gwe olw'okubookera ku ssaawa emu owuliranga mugugu munene kumbe mu kukeera okwo Katonda akutambuza olugendo lukutuuse awalungi omanyi kyoyagala era okiremerako okimanyi oba otambula okyemulugunyizaamu olugendo si lubi lukuyinawe lukutwala waliwo abagamba ne leero nti bannaye korona yalyoka najja neebaseemu ku tulo kakali weebase ku tulo naye biki byofiiriddwa njagala otunuulire byofiiriddwa mu kwebaka otunuulire byofiiriddwa kubanga abamu abeemulugunyanga n'enkozesa gye babakozesa ku mulimu ate kati akabi kazze bayinza n'omulimu obutaguddako n'omulimu obutakola ki kubanga tugenda kulaba ekisala bakozi ekyo ekisala bakozi kyayingidde dda
nga oliaga nti kati mbadde n'abakozi 5 kati njagalako 25 kubanga ndabye nga 25 basobola okukola emirimu egy'abantu 5. kakati nekyo nakyo weekiri. kakati abaana ba Isirayiri bano beemulugunya biki bye weemulugunyiza mu lugendo naye ng'olugendo olukutwala okutuusa awo woolina okubeera. Oyina otambula olugendo oyina okutuuka woolina okutuuka mu Kristaayo gwali eyo naye mu lugendo olwo weemulugunyizaamu. Katonda n'agamba bw'ati mu kitundu ky'osomye Olunyi 26 ti Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti ndituusaawo okugumiikiriza ekibiina kino ekibi abanneemulugunyiza ndituusaawo obagumiikiriza. Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe banneemulugunyiza buli kaseera. N'agamba 28 bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'atyo bw'ayogera Mukama, mazima bwe mwogedde mu matu gange bwe ntyo bwe nnaabakola. Ngenda kati kutta nkooye mwogedde mu matu gange bwe ntyo bwe ngenda okukola kati nkooye kubanga yakoowa n'agamba n'abantu b'enkulembera abantu b'entwala walungi naye tebabitegeera tebabiraba. Abamu tojjukira twagambye bw'oba onootuuka awalungi tolowooza nti onootuukawo mu ngeri ya museetwe. Gwe mumanyi mumuti okuwa obujulirwa naye sikiwa nti oba wali owadde abantu obujulirwa ne gyenvuddewo gyovuddewo n'obabuulira olugendero gy'okoze eki nembabirako ne bennali ewakkonyi ne bantekako n'emmundu. Naye kakati omuntu ayinza okulaba mu mataala gano naye bannange Henry oyo yamala nange kakati wentuulakaawo naye bw'otuulakaawo ye olugendo olumutuusizza okutuula wano watudde lutono singa agezaako ddukubuulira lutono olugendo luba lunene. Kakati bw'obanga Katonda akutuusaawo kuba tugamba manya ky'oyagala ate okiremereko naye mu kukiremerako tojja kulowooza nti mu kulemerako ogenda kubanga oli mu mbeera ya bulungi ovuga mulimu otudde butuuzaawo mb'osobole okutuuka. Mu kulemerako wateekeddwa okubaawo ebikkuba, wateekeddwa okubaawo ebyagala okujja mu lugendo, wateekeddwa okubaawo ebyagala okujja awo oyagala okutuukirawo wakanira. Ebyo biteekeddwa okubaawo. Kakati bwe biba nga bijja nga bikkuba gw'omanyi ky'oyagala. Muntu amanya ky'ayagala agamba bugambi Mukama obanga bino bikuba obanga omuyaga gukuba obanga amayinja gakuba naye nze mmanyi kyenkola kyenjagala. Wali osomye ku musajja Stefano ate Katonda ampadde gwe baakuba amayinja. Omanyi Stefano? Mumanyi mutegeera Stefano manyi ye yali alina kyayagala. Nti baamuteeka ne mu maaso g'olukiiko nga balowooza nti bwe banaakuŋŋaanya abalamuzi bonna ne bamutiisatiisa nti bagenda kutta ne bateeka wali entuumu y'amayinja nga balowooza Stefano agenda kuva ku mulamu. Entuumu y'amayinja agiraba bano bennyini bakama abalaba n'amajoowo bagataddeko abalamuzi naye omusajja nno yaseguka. Teyaseguka n'alyoka ababuulira enjiri n'okusinga gye yali abuulidde. Era bw'oba osoma yali ssuula ya Bikolwa by'Abatume ssuula ya 6 naye njagala kutegeeza njagala olabe enjiri Stefano gye yabuulira yali tagibuulirangako walala wonna. N'alyoka abagamba kakati mmwe Ibulayimu yajja mwamugaana, bano bannabbi ne bajja ne mubagaana, ate omwana bwe yazze mwamukomerera nga akanya agamba no nze nina kusigala nga ndi kumulamwa. Si nsonga oba amayinja gali wali, si nsonga oba mutudde n'ebijoowo byammwe, naye nze ndi kumulamwa. Ne bamukuba munkuba naye nze ndaba eggulu. Webale nnyo. Munkuba naye nze ndaba eggulu, ndaba omwana wa Katonda ali ku mukono ogwa ddyo, naye gwe kiyita kyangu. Si kyangu. Kubanga bo baalowooza nti agenda kubivaamu. Embeera bw'ebanga ezze gy'oli togivaamu buvi kubanga olina kyogenderera, olina kyoyagala. Stefano aganze mmanyi kyenjagala, nze njagala ggulu. Njagala ggulu, sinayagala ebyange saagala byawano. Kati ye fokasi ye yali ggulu. Era mu kufa abagamba ndaba eggulu libikkuse.
ate laba ndaba omwana wa Katonda atudde ku mukono gwo ogwa ddyo bano nno nga babiwulira baga mukube ani ayongerayo amayinja yongera kuba yagadiri lino libikuse omwana wuuno atudde ku mukono ogwa ddyo okumanya ye yali focused ku ekyo kyayagala ne mu kufa alyoka bagala nti kale kitange basonyiwe tobabalira kibi kino ekigambo Yesu kye yasembayo okwogera ne Siteefano naye wuuno akyogera n'alyoka atoomuka Bayibuli ga n'atoomuka Yesu n'amwaniriza ali focused newankubadde entuumu y'amayinja mukubwa newankubadde amayinja gaveeno ne gaveeno naye ali focused bwekyo kyayeetaaga. Mukazi gwe omufumbo manyi kyoyagala era okiremerako kinneewunyisa nnyo ng'oli mukyala mufumbo naye buli kaseera ng'olowooza kunoba mwalala ku bantu abafaanana bwe balise naye nga buli kaseera buli lunaku ekigambo ekisooka mu ku lulimi lwe nze nno ŋŋenda katono kati nze ŋŋenda nze nvaawo era kati bino ebintu ndaba bibyo buli kaseera tamanyangako nti n'okutuula mu maka omwo Katonda amutuzizaamu olw'ekigenderera olugendo lwe luli atambula lugendo kakati yatunuulira buno bumwami yakwanyeeyoko kansibe enkole ki kyokka ali mu maka kyokka neke bakwanye tebakaleese mu maka naye ali mu maka naye alowooza nina okukola ki okuva mu maka muno manya baganda bagamba lukujja we bajjula ne lukutwala we basaaniika eno bajjula ate gwe oyagala gende gye basaaniika gy'otamanyi oba eneebeeyidde oba eneekona kakati wuuno ye obwongo bwe bugamba nina okunoba nve wano yeerabidde nti omwami ono gwali naye amuzaddemu abaana abaweerera bulungi basoma yeerabidde nti mu lugendo muno agenda kufunamu omwana agenda omununula agenda okugamba nti maama waffe tumuzimbire maama waffe tumukolere kino kati olugendo luno yalulaba mu buno olutalo obubeerawo mu maka bwagamba nti nina okuusa okunoba nve wano obusoomooza obwo n'abeerawo nga yeemulugunyiza mu nnyumba waliwo kali ke waleese nga musumba otandika ka hopeless essuubi nga limuweddemu ali awo aweddemu essuubi asubira emigugu n'agenda omwami amuliisa abalabirira bulungi omwami abaana basoma kakati jja amaaso ku buno obuyingirawo obwo obuyinjayinja bujjeeko amaaso naye sooka otunuulira olugendo abaana basoma bulungi ate mu masomero g'amaanyi Katonda ataddewo nti abo abaana bwe bagenda okukununula kakati ate gwogamba enkya ŋŋenda kakati gy'ogenda ogenda kutandika bulamu so nga ate olugendo Katonda abadde alutuusizza wakati lugendo onootera okutuuka kakati otandise okwemulugunyiza mu lugendo olugendo weebujwejjusa mukama saamanya ekisajja kino waki wakindeetera saamanya n'olunaku nkolimira olunaku lwe nakisanga naye ng'onootera okutuuka Katonda agana ono amanyi gye mmutwala ono omwana gwe mmaze okuyingiza ku university amanyi kye mmutegekedde aga mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri nkooye waliwo omusajja bamuyita Praise George yawandika akatabo bakayita Action yali agamba nti abantu abamu bava ku mulamwa bwe bava ku mulamwa ne baggweramu ddala n'essuubi naye yawandiika bw'ati nti waliwo omusajja omuyerawa kyokulabirako waliwo omusajja omu yagenda n'awuga nga bamugambye nti Gorodi ali ku ludda luli nga alina okurosinga adde ku ludda luli kati bwe yawuga bw'ati yali abuuzayo ekitundu kimu kya kusatu n'awulira ng'akooye naga ye nga situuka kanzireyo n'addayo ate n'awuga bibiri bya kusatu ate olugendo lwawuga okusinga luli lwandagera okukola kakati otuuse ku zaabu ate onono olugendo ate olulala ate luli oddayo buzzi mabega ate ogenda okukima olulala abooluganda tusobola okuyimirirako mu mbeera etaliimu kwemulugunya naye embeera erimu engeri y'okwebaza Bayibuli egamba Mukama n'agamba ndituusaawa nkooye mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri nkukooye nembaliisa nembanywesa nembasomesa nembajjanjaba nina olugendo wembatambuza ninayo njagala batuuke naye buli kaseera kwemulugunya nkooye okwemulugunya kibi mukwano gwange ali eyo okwemulugunya kyabulabe
bayibuli egamba n'agamba nti kati gamba abaana ba Isirayiri temwakababala kati buli eyabalibwa ku mmwe ng'asusse emyaka 2 agenda kufiira mu ddungu mu n'ensi eri mwagikettera ennaku 40 baali bakutuukira mu nsi ensuubize nga babuzayo ennaku 4 gokka okutuuka nanga temwagenderawo ennaku 4 gokka tisemwakikola ennaku 4 kati buli lunaku ndukubisizaamu mwaka kati kitegeeza mugenda kumala mu ddungu muno emyaka 40 kyangu nnyo Katonda okuzza emabega emyaka 40 lwa kigambo kimu gwe kyolabanga ekitono kwemulugunya naga naye ono mbadde naatera abadde abuze ennaku 4 gwe mwezi gumu n'ennaku 10 atuuke Katonda asobola okuzza emabega myaka 40 ezandibadde ennaku 4 nizibera myaka 40 nakugamba nti ennaku 40 kubanga kyendaze ku muntu ono ati takitegedde yatunulidde buzito bwakyo n'atamanya nti n'obuzito bwakyo buyina gye bumutwala njagala kuwa obujulirwa mu lugendo lwange Katonda lwampadde oba lwantambuza nkoze buli kika kya mulimu buli kika kya mulimu okuleka okubba naye buli kika kya mulimu nkikoze eki nakimako amazzi ku kyalo abali ekawempa awo nga tugajja Nakamireri neno ku Nabukalu mumanyiyo era bakuwulira nengasomba ku Beringi simanyi wa Beringi ogimanyi kano ka Beringi ketwatyako emiti bwetu nteeka ekidomola wakati nokolamu amasanga akola ddala nenteekamu ebidomola 3 nga nsombera nteekako ebidomola ebyo nendyoka nyambuka olusozi oluyita Kawempe Mozile kimu nzeebi kakati ebisatu ebyo anti ngambala buli kidomola 10 ngozo nusu 3 nga bwentoolako ate ndabanga akoledde obwereere kakati nenzijja nentunda mu mizigo awo ne Kawempe nemba savinga nenziruka nenzirayo nentuuyana toyinza kukikkiriza mu kutandika okupangisa kwange nalina emyaka 14 n'ekitundu nempangisa ennyumba yange eyasooka wapangisa n'emyaka 14 n'ekitundu mukama nga yakujjawa kakati oli bwakulaba mu mataala naga nti abo bakola ki olwaleero baamala olwaleero gwe musumba butereevu Reverend Mere wooma nze yavuganga Beringi n'emmotoka yiyo giraba gyenvu Prado njirabye wali black mukama yebazibwe naye nga Beringi naye oli akuyita kagandi abo munnaffe baamala naye amazzi nga bwenneewerera bwensasula akayumba mwensula ate bwenneeriisa olugendo netutandika olugendo buli mulimu gwokola waliwo abatulaba bali Kaleerwe tebamanyi nti nalengerako awo Kaleerwe emyera kati ayinza okuba nga ali Kaleerwe awo nalowooza nti yeyakasooka okulenga omwera nagutereeza nga twabiyitamu mukama yebazibwe mututunulire twabikola naye Katonda nga atutambuza lugendo era nga buli wenyingira mu kayumba kange mugana naye mmanyi mukama olunaku lumu ogenda kunviirayo manyi nti olunaku lumu ogenda kunviirayo ekitulemesa era ekituteekamu okwemulugunya tugambye ekisookera ddala kwe kwerabira Katonda byakoze mu ggwe n'otunuulira ebyo byatannakola byatannakola ate n'otunuulira eby'omulala n'otunuulira n'ebyomulala ne weerabira nti ggwe yeggwe noono yoono buli omu Katonda yamutegekera olugendo lwe ne beemulugunya bayibuli eganaga nti kati tebagenda kuyingira mu nsi ensuubize why tebagenda kuyingira mu nsi ensuubize kuba banneemulugunyiza n'ateekawo laga nti bonna abanneemulugunyiza bagenda kufiira mu ddungumu emirambo gyabwe girina sigala wano nangiridde Kalebu ne Yoswa be bantu bameka 2 bennonze bakole ki bagende bayingire biki bye weemulugunya naye nga Katonda atandise olugendo
ate ng'olugendo lwo lubadde lulungi katonda ng'alina gy'akutwala. Abooluganda ffenna katonda ng'alina olugendo lwaffe lwatutambuza luteekeddwa okubaamu engeri y'okusoberwa, luteekeddwa okubaamu engeri y'okusomoozebwa katonda alyoka atuggira ebyamagero. Teri kyamagero kijja ggwe eri mukristaayo gwatulaba nga kyakumukeeka nedda. Buli kyamagero kyonna oteekeddwa okubaako kyokola. Manya kyoyagala era okiremereko. Buli kyamagero teri kyamagero kyakumukeeka. Kino tukiddamu bakristaayo ku mulundi guno mulabukeeko mwabali abeekatankira obudomola bw'amazzi kubanga bakugambye twala onywa amazzi mugenda kunywa amazzi mufuuke ng'ebikere. Mulowooza ndi amazzi ge galimu ebyamagero. Nedda, ebyamagero bya Katonda byonna byakuwaguzibwa. Bw'okimanyi mu Bayibuli muno tewali kyamagero Yesu kye yakola ng'omuntu amaze kwenyigiramu. Kimpe buli kyamagero bamalanga kubaako kye bakola. Okuva ku kyamagero ekyasooka kiri mu Yokaana 2 okufuula amazzi ekyo bannaffe bano abayiwayo bakyagala nnyo. Naye ekyamagero ekyo alina omulimu gwe yabawo. Yabagamba bw'ati, mugende mujjuze pipa ez'amazzi. Naye oluzzi gye lwali n'awaali ekyamagero Mukama yampa omukisa n'entuukawokko. Naye oluzzi gye lwali n'awaakolebwa ekyamagero ng'olaba lugendo lw'amaanyi. Jjukira embaga egenda mu maaso, balina okukozesa obwangu beetikka amazzi bajjuze amatogero gano, bwe bamala okugajjuza balyoke bamubuulire. Kwegamba oyogera kiwalabako. Ekyo nalabako. Okuva wali Kristo bwe yabagamba nti muleete amazzi n'awaali okusinziira ku kiwalabako distance y'amaanyi nga y'amaanyi nene. Siga nti osena wano n'oteeka wano. Kakali abasajja ne balyoka batuuyana ne bajjuza, bwe bamala okujjuza ne balyoka bajja ne bamugamba tumaze okujjuza. Olowooza amazzi yagakwatamu? Olowooza yayimukako waatudde? N'alyoka bagamba musene mutwalire omugabuzi w'embaga. Naye gwe olowooza kiki yawa omukisa? Ekintu kye yawa omukisa zaali ntuuyo, sweat. Bwe yabalabanga batuuyanye kiri ekyawandiikibwa ne kituukirira. Lubereberye 3 nti mu ntuuyo zo bwe baamala okutuuyana bonna batonya baweekerera Mukama waffe tumaze musene mutwalire omugabuzi w'embaga. Nze kasitaana bye katuuyo ako kikoze eki kiwedde mutwalire omugabuzi w'embaga agabule. Naye omusajja n'alegerako biki bye tugenda okugabula? Tugenda gabula biki bino? Mazzi getujje wali yeerabidde nti atuuyanye. Ate mu ntuuyo zo muno jange Katonda zaanawo omukisa n'ofunamu ekyokulya. Ekyo kyamagero kirabe okuzuukiza Laazaalo. Yabagamba atya, mujjeewo ejjinja. Olaba omulimu gw'abawa nya nti mumpise mujjeewo munafawunya muyiringise ejjinja oliyita mmere eri. Ozeeyo wali teri kyamagero Kristo kyeyakola ng'omwana w'omuntu yenyigidde. Olina kwenyigiramu baako kyokola. Va mu byokwemulugunya bassebo ne bannyabo, muve mu byokwemulugunya. Luno olugendo lulina gye lututwala ku nkulaakulana. Olugendo olukutwala ku nkulaakulana lulimu obuwonvu n'obuko. Bw'obanga onookulaakulana olina okutoba, olina okubanga weewaayo, olina okubanga tolinda byakumukeeka, olina okubanga okola n'amaanyi go. Manya kyoyagala kiremereko. Bw'oba olemera ku kintu tolowooza nti onoolemerako ng'otudde awo otyo comfortable nti otudde. Wabula omuntu alemerako ye muntu akkiriza okuyita mu mbeera ey'okutoba, ye muntu akkiriza okutuuyana, ye muntu akkiriza okubonaabona, ye muntu akkiriza n'enkuba okumukuba. Omuntu oyo n'alemerako naga nti goolo yange yeeno, enkuba eno kenkube, naye olunaku lumu ndiwa obujulirwa. Musumba omukazi gwe twayogerako awaguza okugenda okukona ku kyambalo kya Yesu. Ogwo tegwali mulimu? N'alyoka agamba nti nze kenaakoonako obukonyi ne basindika oyo. Naye olwakoonako n'agamba Yesu n'agamba mpulidde amaanyi ganvaamu. Naye nga tuli banja bakunyigiriza. Naga nedda, waliwo atuuyanidde ekyamagero njagala mulabe. N'akyuka n'addayo emabega n'amusisinkana n'amugamba gonkoonyeeko nga yina n'okankana n'amugamba. Bano abalala bonna baali ku bbino. Naye waliwo ow'ekigendererwa. Atuuyana olw'ekigendererwa. Mirundi emeka gy'otuuyana olw'ekigendererwa? Haleluya. Mukama yeebazibwe. N'akoonako n'addayo. Buli kyamagero kyonna
Katonda nga ojjukira abajjawo ebbaati Yesu bwe yali atudde ne basiba emugwa mu kitanda ne balyoka bassa omulwadde Yesu watudde okujjawo ebbaati goloza Yesu yali tawulira ng'ekizimbe waliwo akijjako ebbaati era yamanya nti balinnye bajja n'okubalaba yali abalaba naye kabamala okutuuyana ne batuuyana ne balyoka baleeta omugwa n'alyoka bagandi bannange okukkiriza kw'abano nga kunene nalyoka gagweyimuka wetikikirana tuviire ne wano tugende maaso ne programu zaffe balimbalabye okukkiriza kwayo kuki kunene. Abooluganda muve mu byokwemulugunya. Mu kifo ky'okwemulugunya baako kyokola. Bw'omanya okubaako nti olina kyokola kiremereko nga bw'okisabira Katonda akiwa omukisa, Katonda akizimbulukuse, olyoka otoola ekyamagero kyo. Nze nzikiriza nti waliwo by'ogenda okutoola. Va mu kukaaba amaziga mukazi gw'okaabye nnyo ebbanga ddene. Va mu kwemulugunyiza omwami oyo muleke ye bw'atyo bw'ali. Ate gwe oyinza obutamukyusa kubanga Katonda buli muntu yamukolanga yoyo yali oligino. Omuntu taliimu duplicate. Yoyo oligino gwafuna bw'atyo bw'afaanana. Kakati mu kifo ky'okwemulugunya gamba bugali Mukama nti oyo bw'otyo bw'amumpa naye leka nzija amaaso ku ye ntunuulire ekyamagero ekiri mu masekati gange. Ekyo kye mba ntuuyanira bwe ndikituusa ate ngenda kweyagala mu biro ebijja. Musumba obadde otambula ku kigambo ky'okwemulugunya ng'otulaze abaana ba Musa bali mu lugendo nga bagenda mu nsi ensuubize. Katonda gye basuubiza nti ngenda kubateeka mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Naye mu Katonda mu kubatwala olw'ebisomozo ebyabatomeranga ne beemulugunya. Ate nonzizayo Musumba nontanula nonzizayo eriyo Yobu waliwo ekiseera yatuuka naye naggwamu essuubi. Ye nga Yobu njagala tulabe ekintu kino. Ye nga Yobu ku lulwe okubanga okuggwamu essuubi teyeemulugunyiza mu lugendo aba kukikola awo yali akomye. Mukazi ye yakikola. Waliwo Mukama n'alyoka amugamba nagamba gye natondera ensi waliyo. Gye natondera ensi bweti waliyo. Omanyi bwembeera emagombe ne bwembeera. Bw'osoma essuula eyo kwali kwebuuza bibuuzo bingi nga yeebuuza Mukama nze nabaaki. Yali ageza kumubuuza embeera eno kiki nziraamuko nga sibitegeera. So si kugamba ti Mukama kakati nze omuddu waaya kwesiga nondekera ddala wano bw'oti oli Katonda nabakigwe. Kwegamba ekitegeeza Yobu nebakwadde byonna byonna byamutuukako naye yaguma. Ye yali strong. Ate abaamuleetera n'okwebuuza ebibuuzo ebyo be bano ba Erifaazi. Erifaazi Birudadi abaamusembereranga. Ekitegeeza abantu abatwetoolodde nabo bayinza otujja ku mulamwa. Of course bakujja ku mulamwa. Bakujja ku mulamwa. Tutegendereza bayinza otujja ku mulamwa. Of course kati agenda najja nakugamba oluusi oli mu bufumbo bwawo. Kankuwa ekyokulabirako ekyo bufumbo. Balamu bo ne bajja. Naye kakati omusajja gwe wabaaki munno baamugulidde emmotoka gw'oli awo. Newunyiza James n'agulira oli kati ate gwe n'asooka n'aleka gwe alina abaana bano bonna. Oyina n'obatwala mu ssomero. Ate nga gwe mukazi omukulu. Olaba? Endowooza gye badde tulina waliwo ba Birudadi Berufaazi abakola ki? Abazzeewo. Ekivaamu n'odda mu kisenge n'otulika n'okaaba. Omwami olukuma onowulira ng'oggwaawo. N'omutunuulira ng'atagasa n'ogakati omusajja ono. Naye gwe byonna byonna gamba nti Mukama ebyo by'oli ebyange bijja. Gwe tunuulira n'omanya nze era njagala kuzza amaanyi tunuulira waliwo eby'ekyamagero ekitambula. Waliwo n'emmotoka zojja okuvuga nga nnene zisinga ne ziri z'obadde otunuulira. Lwaki ti omwana we bamala omutikkira wano n'ayogera nti mange ateekeddwa okuvuga. Musala gwa gunaasooka mange ateekeddwa okuvuga. Olaba wootoola mange ateekeddwa okuba ne mu mbeera eno. Mange nteekeddwa omukolera kino nteekeddwa kikola. Naye nga abali kulaba mu biro ebigenda okujja bajja kulowooza abo baamala nga tebamanyi muliro gw'oyiseemu. Waliwo abakulaba nga tebamanya muliro gw'oyiseemu. Twagala kumaliriza wabudde butuddukako. Bayibuli etulaze nti naaga nti mpulidde okwemulugunya. Abooluganda nga tutambula olugendo njagala tumanye ekintu kiri kimu nti ekigambo kwemulugunya kiyinza okutufiiriza olugendo lwetukola ki lwe tutambula. Ekigambo kwemulugunya kiyinza okutufiiriza ebyo ebigenda okujja.
ekigambo kwemulugunya kiyinza okututtira omukisa Katonda gwagenda otugabirira n'ogwo gwatugabiridde. Kakati njagala mu mbeera zonna nga tugenda okusaba naawe ekigambo ekyo ekiba nga kiri naawe njagala kibeere kimu kyakwenenya ogambe nti Mukama weebazibwe olwakino olwa lugendo luno lw'otutambuza. Kakati tubadde mu lockdown eno tulabye Katonda nga atuliisa. Waliwo abantu abagenda okujja amaaso ku Katonda byakoze mu myezi gino 3 nga tuli baggale bakibuusa amaaso bakirabe ng'ekitono naye nga kibadde kinene mikwano gyange. Kakati bwe kiba kinene bw'omugaa nti Mukama weebale naye togaana kumusaba omugaa Mukama kino okikoze naye ne kino nkikola ki nkyetaaga. Wakati mu mbeera ey'okutoba wakati mu mbeera ey'okusoberwa njagala ompwate omukisa n'ekiruubirwa kyange nkituukeko. Olaba akantu ako mpa omukisa n'ekiruubirwa kyange ekinene nakyo nkikole ki nkituukeko. Beera focused. Manya nti olugendo luno olina okuluyita mu mbeera enzibu mu mbeera ey'okusoberwa mu mbeera ey'okulwana. Kakati olyoka otuuka awantu olyoka owanika emikono gaye nti nalaba Mukama ng'ayimiridde ku luuyi lwange. Akantu ako nze nzikiriza nti olunaku lumu musajja gwe ogenda kuba obujulirwa kubanga otobye n'omulimu ogwo osuubudde kino ne kigaana osuubula kiri ne kigaana okwata ku bino ne bigaana naye olunaku lumu ogenda kuba obujulirwa ogambe nti nalaba Katonda ng'ayimiridde ku lwange nalaba Katonda nga nviirayo nalaba Katonda nga mpanguziza. Naawe omwana gwe ojja kuba obujulirwa va mu kwekubagiza. Omanyi waliwo abeekubagiza nze bazadde bange baafa buli kaseera ali awo taata yafa mugjeeko amaaso oba taata yafa mugjeeko amaaso maama yafa mugjeeko amaaso. Tambula olugendo kubanga kino nkyogera kubanga ntera okweyita jjajja wabamulekwa. Abakadde baafa maama yafa ndi wa mwaka gumu taata ndi wa 10 ne bafa naye tekyanzijaako kutambula lugendo. Va mu kwekubagiza oli yafa obeera awo va mu kwekubagiza kitambu taata teyampeerera nakoma mu senior 4 ebyo kati biveeko byasobola okukola byebyo. Va mu kwemulugunya okwo okubeera awo nga weemulugunya teyampeerera teyanyamba era oli teyanyamba nono teyanyamba abataakuyamba yes tebakuyamba kati gwe tandika kubanga tuli ku mulamu ogugamba manya kyokola ki kyoyagala ate kiremereko. kakafune essaala okuva eri omusumba era tunafundikira. Njagala kusaba naawe gwatulaba ekyamazima waliwo bingi byoyitamu naye njagala awo oli ofukamire tusabe Katonda okusooka nga twenenya olw'ekigambo ky'okwemulugunya ng'omugamba nti Mukama onsaasire kubanga waliwo byokoze bingi mu bulamu bwange waliwo byongabiridde ne kino ekirabo ky'obulamu nakyo kirabo kya muwendo kubanga abafu tebayinza kutendereza newankubadde okukusinza neffe abalamu ffe tulina okukola ekyo. Mwebaze olw'obulamu obwo bwakuwadde mwebaze olw'olugendo luno lwakutambuzizza naawe wakutuusizza. Ekyamazima gubadde mukono gwe kibadde kisa kye kubadde kwagala kwe bukuumi bwe wabaddewo obugabirizi bwe newankubadde nga waliwo bingi byatannakola naye waliwo emabega bingi byobaotunulamu byakoze. Kakati ng'onootuuka ku buwanguzi bwo tunuulira ebyo byakoze omugani nti Mukama nga bw'okoze biri ne bino ebyo mu maaso ogenda kubikola. Nzikiriza nti agenda kubikola. Ddamu amaanyi ddamu essuubi guma omwoyo kubanga waliwo Katonda byakuteekerateekera. Ebyo byo by'omutegeeza kakano ng'ofukamidde awo musaba omugani nti Mukama mmanyi nti ne kino kiyinza mmanyi nti ne kino ogenda kukintuusaako kubanga omulama gubadde guga nti manya kyoyagala mugambe nti Mukama njagala kino gwe Katonda akoze kiri ne kino kisobola. Mulemereko omugani nti Mukama nkulemeddeko naye kino kyenneetaaga kino kyenjagala okikole kino kyenjagala okituukirize. Bw'okimanya oba ofukamidde ng'osaba mugambe njagala ndabe ng'onsumulula njagala ndabe ng'okutula enjegere ezinsibye njagala ndabe ng'okutula ennimi zonna ezaayogerwa bwe bubi gye ndi. Abo abagamba sirifumbirwa abagamba siritereera abagamba sirisoma bonna Katonda waffe kutula enjegere ezo omugani nti Mukama ezo ennimi nzeeyawulako mu linnya lyo Ssebo Yesu. Manyi nti olunaku lumu ogenda kunviirayo manyi nti olunaku lumu ogenda kunsanyusa kubanga ndabyeko osanyusa abantu era manyi nti olunaku lumu oyinza okubanga oli awo onoonya mwana mugabe manyi nti nange olunaku lumu walibawo essanyu lyoleeta ng'oteeka omwana mu nda yange. Gwe yasanyusa Kaana nange ogenda kunsanyusa era togenda kumpa baana naye ogenda kumpa omwana ne waana ab'omu naye agenda kubanga wa mugaso
kubanga Kaana n'amuwa omwana Samwiri n'abeera wa mugaso. Samwiri n'akola eby'amaanyi. Naawe nkulangirirako omwana agenda okukola eby'amaanyi eri obulamu bwo, eri amaka go, agenda okulabirira, agenda okujja mu mbeera eyo. Nsabidde bizinesi zo ziraba omukisa ng'okola mu ngeri etali yakwemulugunya, naye ng'omanya nti okwemulugunya kwassa abaana ba Isirayiri, okwemulugunya kwabazze mabega myaka 4. Kale nno nkusabidde waleme okubawo embala y'okwemulugunya mu mutima gwo, naye otambule ng'osumuluddwa, otambule ng'oteereddwa, era sumulwa mu mbeera zonna ez'omubiri ate n'embeera ez'omwoyo. Kale nkusabidde omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gukusinkane. Omukisa ogwo gukutambuza olugendo lw'okumanya ky'oyagala era n'okukiremerako, olugendo olutaliimu kwemulugunya, naye okumanya nti okusoomoozebwa kwonna kw'oyitamu eyo nteekateeka kutuusa ku buwanguzi. Leka omukisa ogwo gubeere mu maka go, omukisa ogwo gubeere mu baana bo, omukisa ogwo gubeere mu byonna by'oteekateeka, gubeere mu lugendo newankubadde nga luzitowa. Omukisa ogwo kugabirire eby'omubiri ate era n'eby'omwoyo, gujjanjaba abalwadde era gukubagiza abo bonna bafiiriddwa, gubazzeemu amaanyi, gubazzeemu essuubi, guleme okubavaako lero ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amen. Tubaagaliza ekiseera ekirungi abatulabira abatuliriza, tubageza wiikendi ennungi. Ku Sunday Reverend Mary Ewooma ali naffe okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4. Musibe bulungi, mweraba. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall as we